baba tumumeze alugaloge ate baba tumuwate alugaloge tumumeze baba tumumeze alugaloge mukude kukote sawa mutukidde olunaku lwaleero wano twagala okumanya musaako kyo oluvannyuma lwekota mubagamba nti tuzaako kujaguza kwerere kubanga omukyala nabukeera n'abagaga banna abalala kubanga tebaaliko emmoloka zeekubire kubo naye kano akatiba kabagaga bonna kimuba tebajja bakola abantu balisa bubyaba omulamuzi ye Namboozo kiba kiri ate yakola n'abagaga bekakola abagaga bekakola baseeka bakubaga abagala bajja okugaga bwe bagina kana bukeera bwe yakola kibanja basebera kintu kyekimu ekyo naye kakati okubanga tutuuse mu kino nga n'omusindi gwe bakutya ne bayiwayiwa kooti era kooti evuddeyo naye banga kuwuna ina okusala amazima kwebaza nnyo ekitongole ekiramuzi okusingira ddala obaayita Sanula Namboozo era principal judge tukongoola omukyalo oyo mwongere ddala kubanga yali ku mulamu omutuufu ogw'ekitongole ekiramuzi Tulabe mukulu asaba apiiro olunaku lwaleero tunatuuka mukeera enkeera oba olunaku lwe bawadde okuddayo nga bikyuseemu muzzaako ki ebyo naasika bisubi oyo Kabega agenda kola apiiro paka wasitaani yasoma kubba era nakuwolereza bakulu ye mutuufu agira anyunyuta omugagga tetumuyinaako buzibu agira anyunyuta obona buti bakukola ki bwakunyunyuta mugagga asenga muwe essuubi kyomusango tekusaana kutuuka wano kutuuseewo kakati oyo takyatukanga kubanga amazima gajja kugalabiddwa ti mazima era saawa eno ne bakwata oyo Sanula Namboozo ne bamukangakanga olwedda amazima geerambika nti Kabega ye looya yasomerera kuwolereza nakubba soka kyakola makulu ate n'emyaka gyalimu gyakuwungula leka kati tukujaganya bokka era Namboozo waffe siza okulaba nga buse n'okwefugira kubanga se nasaba n'akatale n'atula mu kakuli abadde ayimiridde era eyazze n'amaanyi ennyo ng'amanyiko omusibi gwakoze era notulazeeko kindabika yesi yembi yokka era Zako mukulu olunaku olwaleero tukulabye obadde nnyo musaale okusinziira ku mbeera ebadde ku kkooti essaawa zino okusinziira ku bivudde mu kkooti gwe ng'omuntu okusinziira n'abasuubuzi bwe mwegatta nabo kiki kyemulabye kyemugenda okutandikirako ekisooka kya byonna nga sinnaba kwebaza basuubuzi abekulumuludde mu bungi neebaza nnyo ekitongole ekiramuzi omukyalo oyo Namboozo Sanula tasobola kuvaayo kwogera naye ebikutiya bya ssente bye yagobye tebyogerekeka bungi kubanga buli muntu yenna yenna okwetoloola eggwanga abadde takkiriza nti asobola okutyemulira omugagga ono omusango so mu mbeera eyo we are very happy era wano tuze kujaguzanga abasuubuzi kubanga obuwanguzi bwe tutuuseeko bwa nkunala obutabangawo mu ggwanga bulijjo mbagamba nti abantu abalungi mu nsi bakyaliyo era nammwe mwerabiddeko lwakuba be batono omukyalo oyo waliwo basoose mu meeting ku makya ne bamusireteninga ekitenkanika naye ffe ng'abasuubuzi ne tukuuma obuntu bulamu era nkakasa nti tujja bukuuma paka ono apiiru gyabeeyizinze bulijjo abantu bakola apiiru naye mpakasa nti ono ayagala kubba bubbi nabukeera kamubbe ennyumba yeeno omukyala gye yakeera ku makya n'amenyamu edduuka lyange wansi awo so ngumya abasuubuzi n'okubalaga nti essaawa yonna omukyala oyo agenda kusibibwa emyaka 7 ng'omulamuzi bwamugambye. Omukulu twali twagala okumanya nti kuba mukuwa victim lwaleero ndi musanyufu nnyo omusango ogwa John Kabanda sikwe obulamu tuufu guno gwaffe ng'abasuubuzi nze ayogera gwange omukyalo oyo yamenya edduuka lyange awo ekizibe kyenyini mutabani we yanguza kuduwiiri wamala kunguza kuduwiiri maama we n'avayo n'agamba nti muwala wange ayagala edduuka lyo liveemu agenda likoleramu
nali manyi byakusaaga natwala edduuka lyange engeri osasula renti n'agamba nti vaawo nampitira abasirikale ne bangobawo edduuka n'alitwala nengenda eri mutabani we okumpa guduwiri wange gwe yanguza mutabani we n'agaana n'agamba genda eri maama we ate nanziza eri omwana gato omwana tazimba akakisimba eva ku kizimba kyange okuva ku olwo mutabani bwe bwewatyo bakwera bombi ne maama we nga babba abantu entuuyo amaziga g'abantu kwe bazimbira ebizimbe abagaga mwegendereze n'omunaku naye olwaleero alamuddwa